obudde bw'emisana obeera mu kayisanyo oddinkana na mirimu opatikana na mbeera bambi tosobola kufisa kadde kumanya bwe bitambudde mu nsi tuulokalire tukutuuseeko agakuto mu babiri olwaleero. Omanye ebintu bino bizibu nnyo, mulimu ab'ettima abatayagaliza n'okusinziira embeera kati bw'eri. Oli bayinza omuwa ssente entono akole ekintu ekifiiriza abantu bonna. Ye ekigendererwa kye ng'ayagala ssente naye ng'abafiiriza abantu bangi. Kati twayiriddwa amayumba gaffe baagookezza bagamba nti omuliro gwavudde ku wooteri. Kituufu tegwavudde ku wooteri kubanga omukyala yabadde owa wooteri yalibadde adduka naye tadduse era waali. Balabika nti oli yasinziridde wali wooteri bagambe nti sigiri ye guno omuliro gwo gwabadde mukume bukume. Mu mawulire g'enfuna ku mmeeza wano minisita Atabuse agenda kwogera abeeyita ab'oludda oluvuganya gavumenti naye nga basiiba bogeraganya n'abakulu mu gavumenti. Nabbambula w'omuliro wuunaasaanyizaawo ebintu bya bulindo na bulindo bwa nsimbi so nga wabadde ovaawo mpitewo mu kalulu. Nnaku z'omwezi 21 omwezi munange gwegwo kubiri omwaka 2023 nkwaniriza ku mujugumiza gwanga ekiro kya leero mu mawulire gaffe agakutte omubabiro nze munna Buddu lukenge Sharif ngenda kukulembera mu bannange tukuwa ensonga ezeefuze amawulire mu lunaku olulamba nakugamba gabeera mangi wabula tulondobayo bya nsonga bye tuleeta mugana agakutte omubabiro ne tubirambulula ogenda okwebaka ng'otegedde ensinga bwe badde mu kisaawe eky'ebyamawulire wabula nzikiriza nkubuuzeeko oli otya munnange webale gy'otuusizzaako engalo olwaleero alwazizza n'afiiriddwa katusabe kabamba ggulu atakufuukira ekikubagizo mu mbeera gy'oyitamu mukadde kano gyemanyi nti erimu okuluma n'ogw'engulu omukulu ono alina kyagamba owulire olunaku nga bwe lubadde. Ekyamazima obwenkya buli wala bingi ebize bibaawo nkulaba oli ku boodayo okanda capati owa takisi naawe ali ku mulimu gw'essaawa eno webale kukola kukaza na kuweereza webale kulindirira amawulire go agajja mu ttumbi agakutte omubabiro. Weewaawo obwenkya buli wala ng'omukulu oyo bwagambye nate nziramu okukwaniriza ku laadiyo eno Sserubwatuka 88.8 mawulire agakutte omubabiro Jonas Sembajjo mukulu wange yakkalidde dda mu byuma wano tutemeeteme ensonga z'amawulire gano we tunaaviira wano ng'otegedde eggwanga nga bwe libadde mu kisaawe eky'ebyamawulire sigenda kukulwisa. Nabbambula w'omuliro wuunaasaanyizaawo ebibanda by'embaawo ebiwerako wali mu bitundu eby'ebwayise we bayita mu industrial area. Nabbambula w'omuliro ono akutte essaawa zibadde nga 7 ez'ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero wabula bajjireddwa emaali yaabwe baganya okukkiriza nti muliro oba masannyalaze bagamba nti wandibaawo omukyamu abookerera ng'ayagala kwezza kifo ekyo. Kaakati ojjukira bulungi nnyo omuliro gwokizza mu bitundu eby'omunda ebaawo ojjukira bulungi abaayo baagwa ku kibambulira kaakati sabbiiti ebadde eyiseemu nga emu yokka nga bannaffe abawano mu Kisenyi nabo bajjiriddwa emaali yaabwe kaakati ne bannaffe abawali ebwayise mu mbaawo awo abamanyiiwo nabo omuliro ogusaanyizaawo ebintu byabwe bya bulindo na bulindo bwa nsimbi n'ezimu ku nnyumba abantu mwe babadde basula awo nazo zikwatiddemu omuliro mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero era abamu ku bantu abajjiriddwa emaali yaabwe n'abo ababaddewo ng'omuliro guno gukwata bagamba nti ennaku gye bayitamu mukadde kano eyoza lumonde wabula baagala ekitongole kya poliisi ekizinya moto oba ekyabazinya moto oba ekizikiriza omuliro kibayambe kinoonyereze ku kyavuddeko omuliro guno nti kubanga wabaddewo ebiyitiŋŋana ndi waliwo ka wooteri akamu oba ka restaurant akamu ndi bandibanga baleseemu essigiri ng'efumba bijanjalo kwe kwavudde ennabe naye bino abatuuze babiganye bagamba nti eno teyabadde essigiri kubanga amafuta gawunye nnyo ng'omuliro gukutte. Omanye ebintu bino bizibu nnyo, mulimu ab'ettima abatayagaliza n'okusinziira embeera kati bw'eri. Oli bayinza omuwa ssente entono akole ekintu ekifiiriza abantu bonna. Ye ekigendererwa kye ng'ayagala ssente naye ng'abafiiriza abantu bangi. Kati twayiriddwa amayumba gaffe baagookezza bagamba nti omuliro gwavudde ku wooteri. Kituufu tegwavudde ku wooteri kubanga omukyala yabadde owa wooteri yalibadde adduka naye tadduse era waali. Balabika nti oli yasinziridde wali wooteri bagambe nti sigiri ye guno omuliro gwo gwabadde mukume bukume. Baadde tuli wano essaawa 6 ne tulaba akayumba akamu nga katulisa omuliro. Tewayise sekendi n'akookubiri ne katandika okukolaze kwaka. Tugezaako okugamba okunoonya engeri ki gye tutaakiriza omuliro nga tetugusobola. Ne twebuuza guvudde ku ki okuba akayumba akasoose kabadde mu wooteri nga tetutegeera nga tugamba nti oba yaleseeko ebijanjaalo
naye twagenza okizuula nga muliro si gwa manda wazira gwabadde ndowooza alinga eyaza akolaki atega amafuta. Awuliriza mu kiro ekigezeza olunaku olwaliro poliisi ezikiriza omuliro eyitiddwa n'etuuka mu kitundu era n'etaakirizaako byetaakiriza naye munange ebintu by'abantu bibadde byafuuse dda muyonga. Katulinde alipoota ya poliisi ekwata ku muliro guno nabyo tujja kubikuwa wano ku Kyabasa ojja kubitegeera bulungi. Nze munna Buddu lukenge Sharif wonna wooli abali enansana abannaffe abali ebwayisaawo mwebale kugoberera laadiyo ya Ssemunywa eno abali e Mukono abali e Kololo bali wano bitundu eby'Emakindye namwe mwebalege amawulire ge tulimu kanga kujjukize tweyongere. Agakutte omubabiro amawulire g'otayinza kubuusa maaso. Weewaawo ddala ge gakutte omubabiro era Kyabasa laadiyo ya Ssemunywa kw'oli. Ngenze mu nsonga endala awatali kulwa Ssenkaggale ow'ekibiina kya Democratic Party era nga ye minisita owa ssemateeka n'essiga eddamuzi Nobert Mao woono atabuse agambye akaseera katuuse agenda kwanika abannabyabufuzi abaludde nga babuzaabuza eggwanga lino Uganda nga beeyita bannaludda oluvuganya gavumenti. Mao agambye nti kumbe ze nsolima eziwedde emirimu balya mu lulime ne mu luzise naye we buziba ate babeera n'abakulu mu gavumenti kyokka bwe badda mu bannansi naddala mu nsonga zino ez'amawulire munnange nga beemettako akazigo ndi ffe tetusobola kwogerezeganya na gavumenti twogere ku ki. Nobert Mao okwogera bino kijjidde mu kiseera nga waliwo obutakkaanya obuli wakati w'abamu ku bannakibiina kya National Unity Platform nga beweereza ebigambo ebikaawa okukira omususa. Nobert Mao agambye nti okulumangana n'okusojjagana ng'obwana bw'enjala ekiri mu kibiina kya National Unity Platform bannayuganda balina okukimanya nti obwo busamambiro ate ye kaanaavayo okwogera bannabyabufuzi abo abalya mu lulime ne mu luzise nga beeyita ab'oludda oluvuganya gavumenti mu bantu eggwanga ligenda kuwuniikirira. Nobert Mao agambye nti bannabyabufuzi bamulinnyiridde ebbanga ddene ku ludda oluvuganya gavumenti bamwogeredde ebigambo bamusibyeko amatu g'embuzi okumuliisa engo. Agambye akaseera katuuse mwebale nnyo mwebalire ddala mwe mwatandise entalo akaseera katuuse kati zigenda kwabika emipiira ng'enjogera ennaku zino bweri era agambye agenda kubandika bannayuganda nti amatu gababeere ku ttaka. Nobert Mao agenda kubalaga abalya mu lulime ne mu luzise. Abamu ababadde batuvuma nabo kati nabo banaabwe batandikisa okubaanika kati ekintu ekyo nange ngenda kukiyingiramu kubanga nga bwe mumanyi ebiyenje byeyagalira mu nzikiza wekoleze ettaala ojja kulaba emisinde era ndooza mugiraba. Ababadde batubuzaabuza nga bagamba teri kuteesa ne NRM tetwogera na NRM tetulina kye tufunamu amazima kati gatandise okuvaayo. Ekibi mu Uganda abamanyi ebitono ate be basinga okwogera. Kati ze nange ninako bye mmanyi nange ngenda kubyogera. Emundu nali nazizaayo kugombolola naye olwaleero ngenda zikima ntandika okutulisa. 88 Kyabasa Fama ekutuusako amawulire ag'ensonga agakutte omubabiro. Okumanya omukulu ono Nobert Mao abadde mukambwe bw'avudde ku abo abalumangana n'okusojjagana ng'obwana bw'enjala ate alumbiddewo bannakibiina kya Democratic Party nti abatandise okuwagulamu ekibiina kino nga batondawo DP endala. Nobert Mao agambye nti bw'oba owulira ekibiina kya Democratic Party tokyagala mukulu myumyola enguguzo odde ewalala naye ebintu eby'okutabulatabula ekibiina n'okwawulamu bannakibiina ebyo byesambire ddala nga naswe bwe yeesamba engalabe. Ono atuuse n'okugamba nti mwabalwanagana mu bibiina ebirala nga mwava mu DP mukomeewo ennyumba ya DP nzigule ate nti muleme kutaataaganya bibiina birala. Omukulu ye Nobert Mao. Njagala kulabula buli yenna amanyiira DP tugenda kwambula kasita mutandise n'okweyambula mwekka naye akavuyo ako naffe tujja keetabamu anti bagamba akufumbira ey'omutwe omufumira yabegere ne mwenkanye evvumbe ebintu tugenze tubiwulira naffe kati tugenda kuwuuba emiggo
giri gye bayita fungula obuziina. Enough is enough bannange, batuvodde nnyo. Mwatunda ekibiina ky'abajjajja, mwakola bino biki. Ffe buli kintu ekyaffe tukikola misana tuku. Abawakanya ekiwandiiko kye twasaako omukono, mujje tulwanire mu nnyumba ya DP. So si kugenda bumugulawo ofiisi empya ne muleeta n'abakulembeze abalala abatali na ba DP, abatayagaliza na DP, bwate be baba bakulembera. Abantu baffe muleme kulooza nti tupaakinze ekibiina. Tuli mu konvoyi n'ekibiina kya NRM. Nobert Mau bw'avuddaawo n'ategeeza bannamawulire bino byenjogera bibadde wano ku luguudo olw'Abalintuma ku kitebe kya Democratic Party abamanyi obulungi wano yegombolola eyo ey'Erubaga. Agambye nti mu nteekateeka y'emu oba mu mbeera y'emu balina enkolagana gye balimu n'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM kye baagala wabeerewo ennongosereza ezikolebwa mu ssemateeka w'eggwanga wabula essira balisimbye ku ngeri akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga lino Uganda gye kalondebwamu nti kubanga Uganda engeri gye kalondebwamu akakiiko ako tebagyesiga bulungi y'ensonga lwaki olaba nti ebiva mu kulonda abasinga babiwakanya nti babbiddwa naye weetaaga wabeerewo akakiiko akakkaanyiziddwako kalondebwe mu bwerufu ng'omukulembeze w'eggwanga si yalonda abo abakulira akakiiko ak'ebyokulonda nti olwo bannansi bajja kuddamu bakkiririze mu kalulu. Kyabasafama laadiyo Serubwatuka kwoli amawulire ge gakutte mu babiro nze munna Buddu lukenge Sharif ntudde ku masengere wano Emmengo omwaliro gwa 2 laadiyo ya Ssemunywa ebuukula. Tukimanyi nti amawulire ogafuna okuva mu nsonda ez'enjawulo naye ku CBS 88.8 rediyo y'obujjajja olina okusooka okugafunira nga gasunsuddwa abasunsuzi abatendeke. Weewaawo nga naakakuggyako sayidi eyo okuwenja akalulu wali mu Serere Kawunti mu disitulikiti ey'e Serere kukomekkerezeddwa olunaku olwaleero ng'abantu baayo beetegeerateekera okulonda omubaka waabwe omuggya akiikirira ebitundu bya Serere Kawunti ku lunaku olwokuna olwa Ssabbiiti eno. Kankubuulire nti ebbugumu libadde ly'amaanyi mu kuwenja akalulu ab'ebyokwerinda baayiiriddwa sayidi eyo okulaba nga tewabeerawo vulugu gwe tuzze tulaba mu bululu obuyise oba mu kuddamu okujjuza ebifo nga bwe tubadde tubiraba. Abawerako babadde bakwatibwa ne baggalibwa mu makomera, abalala babuzibwawo mbululu obyo n'ebirala bingi. Kakati akakiiko k'ebyokulonda nga kali wamu n'ab'ebyokwerinda ne bagamba enteekateeka eno tetukyayagala kugiraba mu bululu bw'eggwanga lino Uganda. Kabwejungira w'eggwanga lino Uganda njogera ku Generaali Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni naye abaddeyo mu kitundu ekyo ng'anoonyeza munnakibiina kya NRM akalulu mu bitundu ebya Serere nga bwe nkugambye. Era Jeno Museveni agambye abantu b'e Serere nti muwe munnakibiina kya NRM oba National Resistance Movement akalulu enteekateeka zonna zijja kutambula kinnawadda kubanga NRM bingi nnyo byekoledde eggwanga lino Uganda nga birabika n'okulabika. N'olw'ensonga eyo abantu beeyo n'abagamba mulonde ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM. We are here in Serere. You start looking, you go to the parish development model. For the program on the parish development model, and get money and you start looking after pigs. When the pigs were multiplied, and maybe you are a number of yourselves, a number of you who are looking after pigs. You put your pigs in a pickup to take them to Bari or to Jinja. 88.8 kya Basafama ekutusako amawulire ag'ensonga agakutte omubabiro.
Kakati kankutegeeze nti akakiiko ak'ebyokulonda nako kagambye okunoonya akalulu kuno obutafaananako nga bwe guzze guba mu bululu obulala bwe tubadde tulaba nti awo okunoonya akalulu oba okuyigga akalulu kubadde kwa mirembe era abo bonna abeegwanyiza entebe y'obubaka bwa paalamenti abataano bonna bamazeeko kampeyini eno nga tewali kwemulugunya kuli awo nga bwe guzze guba mu bululu obulala. Abacandidates abasunsulwamu bonna basobodde okubanga batuukirira abalonzi nga bagoberera enteekateeka eyakkiriziganyizibwako gye tuyita harmonized program. Tubadde n'entegeka gye tugoberera era nga tulina n'enkola gye tuyita eya liaison okubeera ne liaison committees ezikola ku nsonga ezibadde zirabikawo. So tetufunyeemu nsonga yonna eremesa candidate yenna ku butakola campaign ze oba kuzimaliriza n'ebibadde birabikawo bibadde tubikolako bulungi. So okutwaliza wamu abacandidates abawagizi baabwe n'ab'ebyokwerinda n'abakulira ebyokulonda ffenna tukolebwamu era ensonga lwaki tuwadde na campaign oba ekiseera ekyokunoonya akalulu ekyemirembe era kino kye twagala okutwalira ddala mu maaso ne ku lunaku olw'okulonda tubeere nga tumaliriza omulimu guno mu ngeri y'emirembe. So kati ekiriwo kwe kubeera nti akakiiko k'ebyokulonda kakola enteekateeka ezisembayo ezikulembera okulonda era olunaku olw'enkya lwaffe lwa kutambuza byakosebwa mu kulonda nga bironda olwabo bwe twadde olukusa be tuyita ba observers abakiikira aba candidates. So wetwogerera entegeka yonna etambula bulungi era nga kwe kusaba kwaffe era gwe mulango gwaffe eri abalonzi ab'omu kitundu ekyo okujja mu bungi balonde mpozi n'okugoberera byonna ebikolebwa mu ngeri y'emirembe. Oyo no ye Paulo Bukenya ayogerera akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga lino Uganda. Kaakati wakati nga kakuyega afundikirwa olunaku olwaleero Jeno Girigoli Mugisha Muntu Oyera ye mukulembeze w'ekibiina kya ANT. Omukulu ono akukulumidde nnyo omusimbi oguyiriddwa mu kalulu kano akaserere kawunti ng'agamba nti yeewuunya omusimbi guno ogumalibwa nga guyibwa mu kalulu singa gavumenti ezimbamu amalwaliro mu masoso g'ebyalo eyo ndibadde kisingako nti kubanga abantu baweereddwa 2,000, 3,000, 5,000 nti balonde akalulu. They must people trust and trust. Today they must have spent maybe 5 billion or whatever billion shillings on him campaign, state money, campaigning for a party member of parliament. He already has got 350 plus members of parliament. He is the failure to lead this country. It's not because he lacks members of parliament. He has got the majority of them. He's coming here spending billions of shillings looking for one member. I simply cannot understand. I simply can't understand how people cannot understand the logic that someone comes and steals money, 1 million from you, turns around the building, comes and gives you 5,000 shillings, and you clap for that person. They're taking 1 million. Mu mbeera eyo kakati ye Emmanuel Dombo yayogerera ekibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement NRM. Emmanuel Dombo agambye nti Jeno Museveni ekimututte wali mu bitundu eby'esserere ayagala abantu beteeso eyo bejjeko ab'oludda oluvuganya gavumenti ndi kubanga ebimu ku biziŋŋamizza enkulaakulana mu bitundu eyo ebyaserere kwe kubanga abantu b'esserere eyo beesibyeko oludda oluvuganya gavumenti buli budde balonda ludda luvuganya gavumenti naye nga tekibayambe n'akamu ak'eddagala era nti omukulu Jeno Museveni enjiri aginnyikiza bulungi. Ng'ekigendererwa ki kunoonyeza akutte ebendera yaffe mwami Philip Owucho akalulu okuyamba abantu b'etteso okuvvuunuka ebizibu bye bazze babeeramu okumala ekiseera naddala nga bakyali mu mikono gy'opposition gye bamalamu okumala akabanga ku ntambula n'enkuba empya NRM gyeze nayo. Yembeera nno ebadde eserere wali kakati tulinze okwawula abalenzi ku basajja olunaku lugenda kubeera lwakuna olwa sabbiiti eno yennyini mwenjogerera era nga abantu 5 be bavuganya ku kujjuza ekifo ky'omubaka wa paalamenti owa Serere Kawunti. Ojjukira bulungi nnyo yali omubaka ow'ekitundu ekyo Patrick Okabe ku nkomerero y'omwaka ogwedde 2022 yafiira mu kabenje ne mukyala we. Katwongere okusaba omwoyo gw'omugenzi omukama gw'ekiwumulo eky'emirembe n'ekitangala eky'oluberera kimwakire kyabasa kwe tuli
eno enantavuganyizibwa mu nsonga z'amawulire. Tukimanyi nti amawulire ogafuna okuva mu nsonda ez'enjawulo naye ku CBS 88.8 rediyo y'obujjajja olina okusooka okugafunira nga gasunsuddwa abasunsuzi abatendeke. Sigenda kukuweza ngenze mu mawulire amalala. Saabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalumbowa wona awanjagidde abantu ba Katonda mu ggwanga lyonna okufaayo okunoonya ebiwandiiko ebikwata ku ttaka lye batuddeko baleme kugobaganyizibwa ng'ebyonzira n'okuyisibwa ng'ebyokuttale. Saabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda bino abyogeredde wano ku kizimbe Masengere abadde akisinkanyemu abakungu mu kitongole eky'obwakabaka ekivunanyizibwa ku ttaka ekya Buganda Land Board. Saabalabirizi agamba ekikulu nnyo buli muntu ali ku ttaka okubeera n'ebiwandiiko ebikwata ku ttaka eryo ndi kubanga bannakigwanyizi bwe bakizuula nti omuntu talina biwandiiko ku ttaka eryo abo bebeesoma ne bajingirira ebiwandiiko by'ettaka eryo ate ne bakugobanga ekyonzira. Bw'atyo asabye abantu bulijjo okubeera n'ebiwandiiko ebikwata ku ttaka lyabwe. Ne tekinologiya akozesebwa wano mwagadde kubanga baana baffere tuba tubawonye. N'olwekyo ndi musanyufu nnyo naye ate era n'ekirala okukubiriza abantu bonna abali ku ttaka lya Ssaabasajja okufuba okulaba nga oli mitendera mituufu. Ettaka eryo wajjako otya? Olina akawandiiko konna? Nange kindeese wano nga lyakumanya nange ninako akantu lyakumanya ndiko mu butuufu tewali biwandiiko byonna era si kulwanga gye bijjaga Saabalabirizi y'omu kubayingira ku ttaka lya Ssaabasajja nga tewali mu mateeka. Ekintu si kirungi. Mu mbeera y'emu Saabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda akubiriza abavubuka bulijjo okutwala ettaka ng'ekintu eky'omuwendo nti bave mu kutunda ettaka eryagulibwa bakitaabwe ne balirekera obanga balifuna bamaze kusikira muntu obanga lyabusika ne balitunda ne bagula bodaboda. Agambye ettaka kya muwendo nnyo ekirina okukuumibwa obutiribiri gwe kyolina okukola kimu ettaka eryo likolereko eby'enkulaakulana ojja kukyusa obulamu bwo. Ye Saabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda abadde wano ku kitongole ekyevunanyizibwa ku ttaka mu Bwakabaka ekya Buganda Land Board. Ettaka kikulu nnyo kubanga twatondebwa mu ttaka. Omuntu yatondebwa mu ttaka. Katonda yabumba ettaka n'atondamu omuntu. Ate omuntu n'ajja ku ttaka n'alirima era mu Luberebera essula 2 tulabira ddala okuviira mu Luberebera essula 1 Katonda omuntu yamuteeka mu lusuku ate n'amuga lima ettaka. Ebyobugagga biri mu ttaka. Ate bwe tumala okuva mu bulamu buno era tudda mu ttaka. Kiva kyetaka ettaka okulikwata obulungi n'okulikolerako tuleme kukaaba bwavu. Saabalabirizi taata wange yandera nkooyo yagamba ogamba nti oli mwavu olina kyotunda nga teryagula olina gubanja kikyokozeewo. N'olwekyo tuba nga tulina ettaka lyonna tubeeko kye tukolerako. Ate ettaka tubenga ekyamazima wooli olina ebiwandiiko ebituufu. 88.8 kya Basafama ekutuusako amawulire ag'ensonga agakutte omubabiro. Ate ye Ssenkulu w'ekitongole kya Buganda Land Board omukungu Simon Kabogoza agambye nti Saabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda okujja ku kitongole ekivunanyizibwa ku ttaka ly'Obwakabaka okulambula emirimu nga bwe gikolebwa nsonga nkulu nnyo era kizzaamu amaanyi okulaga nti ne bannaddiini nabo bafaayo okulaba nti ettaka libe likuumibwa ng'ekyobugagga wano mu ggwanga lireme kusaanyizibwawo bannakigwanyizi. Wakati mu kutuukiriza obuvunaanyizibwa n'ebyo ebisuubirwa mu muntu yenna alina ekibanja ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka gwe mutima kitaffe mu Katonda Saabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda mwasitukidde n'ajja alambula ku mirimu egikolebwa mu kitongole kya Ssaabasajja Kabaka ekya Buganda Land Board. Naye wakati mu byonna naye ng'omuntu okwagala okutereeza n'okunyweza obusenze bwe ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka tumwebaza kubanga alaze ekifaananyi ekyo ekisuubirwa mu kitaffe mu Katonda okubeera nti yakulembeddemu abalala bonna abalina ebibanja ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka banyweze era batereeze obusenze bwabwe ku ttaka ly'Obwakabaka. Ekyo nno kifaananyi kirungi ddala era kitaffe mu Katonda tumwebaza. Tusaba abantu bonna balabire ku bantu
ab'obuvunaanyizibwa nga Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda. Mutumulaba bw'asituka n'agamba nti wakati mu byonna nange kansituke ng'omuntu, yandibadde asobola okutuyita. Weewaawe yakatwegattako kankujjukize nti eno ye 88 Kyabasa Fama tuli mu mawulire ag'okutomba biro. Nze munna Buddu lukenge Sharif. Ekizimbe Masengere Mmengo kwentudde omwaliro gwa 2 Kyabasaawo weesinzire okujjojjobya emikutu gy'ebyempuliziganya emirala mu ggwanga lino. Tukimanyi nti amawulire ogafuna okuva mu nsonda ez'enjawulo, naye ku CBS 88 radio y'obujjajja olina okusooka okugafunira nga gasunsuddwa abasunsuzi abatendeke. Weewaawo tukyali ffenna ku mujugumizza ggwanga. Ngenze mu nsonga endala. Gavumenti ya Uganda yakweyambisa etteeka eppya erikwata ku kusima eby'obugagga eby'omutaka. Lino no liyitibwa Mining and Mineral Act lya 2022 okulungamya omulimo gw'okusima n'okuyiikula eby'obugagga eby'omutaka. Omulimo guno gubadde guserebye oba nteekate buli muntu abadde asanga nga yagenda ng'ayiikula eby'obugagga by'eggwanga eby'omutaka nga talina teeka limukugira. Etteeka lino eppya liwa minisita ow'ebyamasannyalaze n'ebyobugagga eby'omutaka obuyinza okulondoola n'okugoba oba n'okugaba olukusa ku muntu yenna abeera ayagala okuyiikuula ebyobugagga eby'omutaka mu ggwanga lino Uganda. Minisita Ruth Nankabirwa Sentamu agambye nti omwaka guno bagenda kukozesa etteeka lino era agenda kutandikirawo okulondoola ebifo byonna ebirimu abantu abayiikuula ebyobugagga eby'omutaka eby'eggwanga lino Uganda. Era kitegeerekese nti etteeka lino liragira okugunjawo ekitongole ekirondoola ebyobugagga eby'omutaka ki Uganda National Mineral Company. Kankwe omukyalo ono Ruth Nankabirwa Sentamu annyonnyole bino. Bamusigansimbi baba bazze wano bajja ne batusanga nga twetesitese nti oli bw'aba akubuuza ku kaŋŋambe nga gold nga package ogimuwa ti side eno mu kitundu bw'ekitebwe ekya Uganda tulinayo obungi bwa gold bwe buti. Ti side eri mu kitundu bw'ekya Uganda tulinayo ebisobola okuvaamu ebigimusa. Ti mu side endala tulina kakati abantu bange bali mu kukola packages ezo okulaba nti bamusigansimbi bwe bajja tebamala budde nga batambula abeetooloola oba oliawo ne bagwa ne ku bantu abakyamu ababaleetera ebisiriiza ne babalaga ne babagamba nti eyo iron ore oba ne babaleetera ebiyinja ebya kyenvuyenvu ne babagamba nti oyo gold. 88 Kyabasa Fama ekutuusako amawulire ag'ensonga agakutte omubabiro. Era omukyalo n'agambye nti etteeka lino lye bagenda okugoberera nga gavumenti limuwa olukusa okusaazaamu layisinsi y'omuntu yenna ayiikula ebyobugagga eby'omutaka singa emirimu agikolagadde benga lye ng'embwa etunda omuzigo. Etteeka lino liwa minisita obuyinza okusazaamu layisinsi etakola wadde nga baagikuwa nti layisinsi eyo ejja kutambula emyaka 3 oba 2. Kasitanda abantu layisinsi gundi olabika ogitambuliza mu kikapu tolina ssente. Eyo layisinsi ejja kusazibwamu eweebwe abeeteeseteese. 88 Kyabasa Fama ekutuusako amawulire ag'ensonga agakutte omubabiro. Weewaawo z'ensonga ez'okuyiikula ebyobugagga eby'omutaka mu ggwanga lino Uganda. Abali emitala w'amayanja gwe munnayuganda nga wagenda bweru eyo kukyusa bulamu kukuba kyeyo ng'ogamba nti weebalege era sigala ku mulamwa ogwakutwala ebweru wagenda kunoonya ssente zifune ate ozikolemu ebyo ebinaakyusa obulamu bwo. Kyabasa Fama laadiyo serubwatuka kwoli abali ettake mbagala nnyo. Tukimanyi nti amawulire ogafuna okuva mu nsonda ez'enjawulo, naye ku CBS 88 radio y'obujjajja olina okusooka okugafunira nga gasunsuddwa abasunsuzi abatendeke. Kale kagende ew'omulongo Dennis Kato Luwandaga. Omulimu gw'abambowa mu Bwakabaka bwa Buganda ogumanyi bulungi nnyo, mulimu mukulu nnyo mu Bwakabaka buno bwa Buganda. Dennis Kato eggulu eryatuleetedde likwata ku bambowa abo abakulira biki ebigenda mu maaso byonna omukulu ono ankira okubimanya kalutuviire ku ntono. Mulongo biri bitya? Omulungi atuliza omulimu gw'abambowa mu Bwakabaka bwa Buganda ogusookera ddala kwe kuwa Ssaabasajja Kabaka
obukuumi obw'enjawulo era bangi mubalabako buli Ssaabasajja Kabaka w'aba asiimye okubeera abambowa bano babeerawo mu byambalo ebyagala okwefaananyirizaako amakanzu naye nga byo mu ndabika yaabyo si ey'amakanzu yennyini. Abambowa bano omulungi atuliza be bamu be babeera mu mbiri ezitali zimu. Abo olaba bakwata amafumu abo n'engabo. Mubeeramu abaana abato ennyo, mubeeramu n'abantu abakulu. Era abambowa mulimu omukadde oyo atera okunsanyusa oyo akangakangamu bw'ati. Aba akutte n'omulere. Naye abambowa oli afuwa oyo. Naye abambowa abo omulungi atuuliriza nga bwe nkugambye nti bawa ebyokwerinda eri Ssaabasajja Kabaka. Eri Ssaabasajja Kabaka era be bamu ku bakakasa Ssaabasajja Kabaka bw'aba anaatuuka mu kifo ng'asiimye abeewo olabira ku bambowa abo kasita obalaba nga batuuse gwe manya Ssaabasajja Kabaka mu kifo ekyo mwali. Olunaku olwaleero akulira abambowa ba Kabaka ekitiibwa kye ye Mpinga. Mpinga ono wa 24 Patrick Ssemakula Ddamulira olunaku olwaleero ayanjuddwa eri yaafiisi ya minisita ow'ennono n'obuwangwa olulimi n'ebyokwerinda mu Bwakabaka bwa Buganda ow'ekitiibwa David Kyewalabye Male era ng'onazze mu bigere ebya Mpinga wa 23 Wilberforce Kigere Ssemakula bw'abadde ayogerako eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka naddala mu kika eky'olugave. Omanyi olugave luno luvaamu bampinga era abadde bakulembeddwa mu Katikkiro w'ekika Omutaka Natigo Kiwanda Katende Mukiibi Godfrey Owekitiibwa David Kyewalabye Male alambuludde obukulu bw'abampinga bano era n'agamba nti mu kiseera kino we bajjidde nga beetaagibwa nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda. Era tulinze olukalala tusobole okulinzira abambowa abalala. Twanjagadde Kabaka wonna w'abeera ng'ekifaananyi eky'abambowa tekirabika. Mulimu abeerimbise bwe tulina okugyamu eri abalowooza nga soyambala ekyambalo kiri ng'ofuuse omumbowa. Tusibye akwambala kyambalo kubanga omukyala okwambala ekanzu kimufuula musajja. Mu buweereza bwaffe Abaganda butambulira mu musaayi gwaffe, butambulira mu nnono, butambulira mu bika byaffe. Sobola okubeera mu kika ky'olugave kati ng'ono Mpinga tasobola kukola gwa Kawuula newankubadde bonna ba mu kika ki ekika kimu ate era Kawuula tasobola kukola mulimu gwa Kasujju newankubadde naye wa Lugave. Ekyo nno magezi g'abajjajjaffe baali bateekateeka ebika byaffe bwe batyo. Tukwaniriza mu buweereza gy'abambowa mukuume Kabaka wammwe. Owekitiibwa David Kyewalabye Male alaze okweraliikirira okutandiseewo mu bika ebitali bimu naddala ebyo ebigenzi bitondawo amasiga agatali mu mateeka nga n'ennono z'Obwakabaka bwa Buganda tebulina kwegaba zisuula nga ennono z'Obwakabaka bwa Buganda tezimanyi ku kutandikibwawo kw'amasiga ago era n'alabula abo bonna abali mu nteekateeka eno bakiyimirize mangu kuba Ssaabasajja Kabaka takimanyiiko. Ensangi zino waliwo abagenzi batondawo amasiga. Amasiga gonna mu bika kubanga ab'amasiga baana ba mukulu wa kika. Kati olw'ekyo omukulu w'ekika tasobola kubeera ku kaseera ng'agenda kubanga olw'okola essiga olina okulirukira obuzaale bwalyo okulituusa wansi ku nnyumba. Kati embeera ey'okulowooza nti n'ebyobufuzi birina okuyingira mu bika. Wabeera wansanyusiza nga muwe essiga, wabeera wansanyusiza nga musimbira omutuba. Ennono yaffe tetambula kusanyusibwa naye ebyaffe bitambulira okwo. Lwaki waliwo ensangi zino embeera ebaluseewo ey'abantu okutondawo amasiga. Essiga lyonna nga linaatondebwawo bakola enteekateeka ennyiriri emituba egigenda omwo ne gye linaakola ki gye linaatuula. Ebyo nga bimaze okutegekebwa bategeeza Ssaabataka n'abiyitamu n'alaba oba kisaanidde. Era eriyo ebintu ebitateekebwawo na kirango. Ekika kyonna mu Buganda Kabaka ng'akitongoza kibeerako envumbo ye kennyini gyeteereddeko omukono sina muwandiisi. Eyo nsonga nkulu envumbo n'essiga nalyo nga linaatondebwawo era nalyo ligwa mu kawaayiro keekamu. Lwaki ebika ebyo byonna ebirina amasiga nga tegayise mu mitendera ebyo galina okuzzibwayo gatambulire okwo kubanga bw'okola amasiga otaataaganya akasolya. 88 kya Basafama ekutuusako amawulire ag'ensonga agakutte omubabiro. Ye Mpinga wa 24 Patrick Ssemakula Ddamulira
iranga uno muzukulu w'omutakandu gwa Semakula Kosefu ensangi zino yebaziza nnyo beene obwesigwa bwamutaddemu n'agamba nti agenda kukola kyonna kyasobola okulaba nga abambowa ba Ssaabasajja Kabaka be basaanidde okubeera mu ggye eryo era nga ddala bakika ekyolugave. Ndi mwetegefu era ndi mumalirivu okubeera nga ngenda kuweereza ensonga ey'obumbowa nga nkwasaganyizza wamu n'abambowa bonna n'abataka abakola mu Kabaka tusobole okuba nga ekitongole ekyo tukijjayo n'enteekateeka ey'okusisinkana abambowa ababaddeyo ate n'okuzzaamu abapya nga minisita bw'atunnyonnyodde nti kumpi buli lubiri lwonna twalibadde tubeeramu nga tulinamu abambowa wakirika babe babiri. Nkakasa nti ngenda kutandika okulaba nga nkuŋŋaanya abambowa tusisinkane tuteese tuteekewo n'enkola egenda okugobererwa okubeera nga twewala abayinza otuyingiramu nga bava ebbali. Nganze njagala okweyama nti nja kuweereza Kabaka ate n'ekika kyange ekyolugave okulaba nga nzijayo ekitiibwa ky'obumbowa mu Bwakabaka bwa Buganda. Tuli mu mawulire agakutte omubabiro ku 88.8 kya Basafam. Webalege Munnasengo era omulongo Dennis Kato Luwandaga ate n'ensonga ezo tukyali ku mujugumiza gwanga bali mu nkambi y'amagye Kasijjagirwa Masaka mwebale kugoberera Kyabasa bannamagye babeereeyo ne batumbula laadiyo n'abali mu nkambi y'amagye wano mu bitundu by'e Kasangati Gayaza mwebale kutuwuliriza namwe bangamba agakutomba biro gano tegabaleka kyekimu. Kyabasa kwe tuli Katonda nnyo tuyongere. Tukimanyi nti amawulire ogafuna okuva mu nsonda ez'enjawulo naye ku CBS 88.8 rediyo y'obujjejja olina okusooka okugafunira nga gasunsuddwa abasunsuzi abatendeke. Weewaawo gavumenti yakono erina enteekateeka ey'okujja bannansi mu bwavu yeya Parish Development Model. Jjukira enteekateeka nnyingi nnyo zizze zireetebwa okujja abantu mu bwavu naye n'enteekateeka gavumenti egamba ku mulundi guno kwesimbye amannyo naye Dungu Davis ono gwendi naye agamba nti waliwo ebitundu ebitannafuna ku nteekateeka eno era abaayo bakukkuluma. Bwana Dungu njagala tutandikira. Bannaffe abali mu bitundu eby'obugwanjuba bwa Uganda abali mu bitundu ebyo bava mu districts ez'enjawulo. Bwana Lukenge wemba nkusomeddeko wano district ezimu ku ezo kuliko Buliisa, Bunyangabu, Bundibujjo, Hoima, Kabarore, Kagadi, Kakumiro, Kamwenge, Kasese, Kibaale, Kikube, Kiryandongo, Kyenjojo, Kitagwenda, Masindi, Ntoroko. Abayo bagamba nti enkola za gavumenti zino Parish Development Model emyoga tebannabaziganyulwamu nnyo. Okay. Era mu nteekateeka y'okwagala bo okwejja mu bwavu batongozza enkola gye bayise Western Region Spotlight gye basuubira nti egenda kukuŋŋaanya abaana enzaalo abaliko kye beekoledde n'abo abasuubirwa okubaako kye bakola bakuŋŋaane wamu bogeraganye ku ngeri y'okwejja mu bwavu. Olukuŋŋaana luno lugenda kubeerawo ennaku z'omwezi 4 ennaku z'omwezi 5 omwezi ogujja era lugenda kubeera ku kifo ekimanyiddwa nga Good Leisure Farm kiri saidize eyo Najjeera. Wabula waliwo abadde bagamba nti bano bwe baba bandyagadde okuŋŋaanira awamu okwogera ku byenkulaakulana y'ewaabwe bandifunye ekitundu ng'eyo waabwe ate ne bakireeta e Kampala abantu abamu banajja naye kyentegeddeko birimu n'okusasula kasente abagenda osasula basasula $20 okwogera bagiyise symposium. Bwana Lukenge wali bannamawulire bagenze ekyambogo mu symposium President Museveni gye yabategekedde kati nabano bagenda kwetegekerawo symposium y'abantu abava mu district ezo kwogera okubaganya ebirowoozo n'okumanya wa bayinza okukwata aba amakubo bayinza okukwata okubbulula ebyenfuna by'ewaabwe okutumbula ebintu by'ewaabwe obuwangwa bwabwe n'okubulaga abantu mu nnaku ezebbiri. Gye buvuddeko Bwana Lukenge waliwo symposium yali yaba Northern Uganda oba wagirabako ebifaananyi byafuluma mu mawulire ng'omubaka wa Parliament ayambadde akasikaati kakati symposium efaanako bwetyo egenda okubeerawo naye ng'abasinga bagamba nti ekigendererwa kyakulaba nti ekitundu kino bakikulaakulanya ate jjukira ekitundu kino kye kivaamu amafuta kigenda okuvaamu amafuta g'eggwanga amafuta
ebimu ku bintu Uganda byetunuulidde bigenda okugisakira ensimbi tebagamba nti oba oliawo balina okweteekateeka amangu bamanye buli omu waagenda okuyitira kyokka bano bagamba nti enkola parish voluntary medal n'emyogo ebyo tebiganyuddwamu era nga waabwe kumpi ebitundu nga 40 ebyakaganyulwa bwe tubabuuzizzaako ku nsonga z'ebyamafuta abakompasatingibwa batuuseewo babagenda abaliyirirwa omudumu ogenda okuyita deputy mayor ow'Hoima City ye Silvia Nalumaga atukakasiza nti wetwogerera ebitundu 80 abantu baliyiriddwa newankwadde wakyaliwo okusoomoozebwa okwenjawulo mu bantu abamu abakyalina obukuubagano tumubuuzizzaako ku byali ekipaapa bwana Lukenge wawulirako abantu abasengulwe mu district y'e Hoima abawera ddala 1.5 ku ttaka sabbiiti nga 2 eziyise atugambye nti ebyo saagala kubyogerawo kaakano kuba mbadde sinaba kubitegeera naye abantu abasinga mbu baasasuddwa. There could be some people still complaining, but as a leader we do follow it up because it is one of our responsibility to see that our people have been compensated or placed in an area where they can continue having a good life. Got challenges as leaders. When Emyoga came, it came in at a time of politics. So people misinterpreted it. We are trying to position our youth to benefit from this Emyoga because at first it was very difficult. The policies which were there, people should be in one area, should be in what, but that was adjusted and we believe that our youth, they qualify. You know, Emyoga has been revised now. The percentage, at least we are 40%. Kinana munana katoyizi munana kya Basafama ekutusako amawulire ag'ensonga agakutte omubabiro. Bwana Lukenge Professor Gudula Nayigaga Basaza esenkulu w'ekifo kino ekya Good Leisure Farm. Good Leisure Farm wabanga abasomesezaawo ebyokulima abagamba nti abavubuka abasoba mu emitwalo 10 babagezaako okubayigiriza ebyobulimi bagende bayambeko mu bitundu gye bava ekigendererwa kyakufunira abavubuka mirimu n'okubaako bye bakola baleme kulowooza nti gavumenti yegenda okubawa ebalindirira ekyo nenagamba nti Uganda yakakano wetuuse kwetakulira omuntu alunda enkoko yeetaaga emmere tulina omuvubuka akutte kunoonya emmere y'enkoko kyo kitegeeza nti waamalira okukola emmere y'enkoko oba alimye kasoda alimye soya bean enkoko oli alunda enkoko mu kitundu kyalimu kaba katale twagamba nti teri muntu agenda kukuyamba nga weebase omuntu anaakuyamba anakuwa lifuti akusanga otambula ne tugamba abavubuka bave wano batandika okusevinga mu ekyo ekisono kye bayina era tuli basanyufu nnyo nti mu parishes tukolamu 10 mu region eyo buli abavubuka bonna beegatta ne batandika okusevinga so esente ezisooka ze bakozesa bizinesi yaabwe okulaga nti basobola okukola bizinesi batandikira ku savings za Wow, iyo tuvuddeyo tugenze mu bigezo eby'abayisiraamu siniya ey'okuna ne siniya ey'omukaaga bifulumiziddwa olwaleero naye abalenzi bakoze bulungi nnyo okukira abaana abawala. Dungu Davis nkyali naye katubuulira ate bino bwe biri bwana Dungu. Bwana Lukenge ennaku zino mu ddiini yamwe y'abayisiraamu sebo tebakyayagala kulonda muntu atasomye era wawulidde ssemateeka eyakwatiddwako ku Odi Kampala nabagamba nti Supreme Mufti nti Mufuti mbadde sibyonoonye badde bagenda kungoba ku muzindaalo Mufuti alondebwa alina okuba ssebo nga yasomako era ekyo kyaleese bangi okwemulugunya bagamba omuntu alina senior 6 aba amala parliament lwaki yekkiriza aba senior 6 lwaki muteekawo diguri naye nno ekigenderwa kyakufuna abantu abakuguseeko naye ekyokugata kitegeeza nti osomye nnyo naye nebyeddiini olina okuba nga okisomye kati ne baseeka abalondebwa balina okuba nga basomyeko ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo by'abasiraamu wansi w'obukulembeze bwa Kampala mukadde kimanyiddwa nga Idad and Thanawe Examinations Board in Uganda. Ebibuuzo bino bye bituulibwa abaana abali ku mutenda gwa senior 4 ne senior 6 era bw'owulira nti Idad and Thanawe Idad eba senior 4 bagiwandiise O level Thanawe ye A level bagiwandiise higher
byatulibwa omwaka oguwedde 2021 era biraze nti ebyatulibwa 2022 biraze nti abaana bakoze bulungi osingako obwane bwe bwali mu 2021 era nga n'omweru gw'abaatula gweyongeddemu abayizi 2019 si mwaka naye gwe muwendo gw'abayizi abaatula ebigezo bino bava mu masomero 89 ag'obusiraamu nga 59 ga mutenda gwa siniya ey'okuna oba idadi so nga 3 ga mutenda gwa haya oba giyite erevu. Abaana ku mutendera guno ogwa siniya ey'okuna abaatula ebigezo ebitundu 94 ku buli 100 baabiyise. Nga abaana abaatula ku mutenda guno baali 1451 naye nga 1374 baayise. Ebitundu 6 ku buli 100 baagudde nga ebaana 77 abaagudde ebibuuzo ebyo. Ku baana 77 bwana lukenge 54 balenzi 23 bawala. So nga lwo n'abala 18 beewandiisa naye tebaatudde. Ku mutendera gwa thanawi oba senior 6 abaana ebitundu 96 ku buli 100 baayise ebigezo 4 ku buli 100 baagudde. Nga ku mutendera guno abaana baatula 568 549 baayise. Abaana 19 bokka be baagudde. Nga ku baana abalenzi babadde 15 bana babadde bawala naye nga lwo n'abala 5 tebaatula ate nga bonna balenzi. Bwana lukenge nkutegezaako nti ebigezo bino abaana batandise n'odufuna mu degree era ogwola nti yafuna degree mu byeddiini y'ekiyisiraamu ffe waffe mu bakristaayo tukiyita theology naye mu basiraamu beboola nti seeka yakuguka mu ddiini mwe bemugamba nti be bamanyi mu ddiini ey'ekiyisiraamu. Kale bano bwe baba bamaze okutuula ebigezo bino baba bongedde okuguka. Dr. Zaidi Lubanga ye ssaabawandiisi w'ekitongole kino ekya Idadi and Thanawi Examinations Boards in Uganda era yono yaba nga Daniel Odongo mu UNEB mu kitongole kino agambye nti waliwo omwana omu kale weewunye bwana lukenge ne mutuula abaana 219 218 ebyawe ne bamanya nti bano bagudde bano bayise weebyo ne babikwata nti wenyigira mu koppa omu wekka bw'oti oba tosaana kusabira oba osaana dduwa naye nno omwana oyo bakyamunoonyerezaako obanga yakoppa bw'aba yakoppa bajja bisazaamu addemu naye waba teyakoppa oba oli awo Katonda anaaba mubisseeko akasubi naye omwana omu yeesabire. Kyokka nno Dr. Zaidi agambye nti abasiraamu balina okujjumbira okutuula ebigezo bino kuba bibayambako n'okutuuka okufuna digiri singa oli aba abiyise bulungi. Ebbaluwa eya Thanawi ebbaluwa gye baweerako abaana Madina Sudaani n'Emisiri era omuntu bw'akomawo ne diguli eyo bamuwa Makerere n'akola masters. Kati Makerere babeera bamuweeredde ku ki nga wano tebagimanyi nga wano gye yazingirako. Ng'atolede eri ku sayidi y'Ekereziya kirikiriya abantu beesimbawo nga beesimbidde ku bbaluwa eyo. Njakwongera okusaba Mukama bange mwongere okutegeeza abantu abo nti ebbaluwa eno bagimanyi bulungi nnyo. Eno ebbaluwa eya Thanawi abaana gye bayingira ku yunivasite era abagikoze wadde amaze ku IU oba amaze ku koolo akola masters e Makerere ku bbaluwa ki rennyini. Sheikh Juma Bakiti Chuchu yakula ebyenjigiriza ku kitebe ky'obusiraamu eky'Odi Kampala. Agamba nti nabo kaakano omulimu gwe baliko gwa kutereeza curriculum ebisomesebwa mu masomero gano ag'obusiraamu. Baagala omwana afulumenga ebbaluwa gy'alina ye yeetuukiridde ne Ministry of Education gy'egaba. Kyokka agambye nti ekizibu ekikyaliwo mu Uganda be bakugu mu byeddiini ey'obusiraamu abakyali abatono nti abalina okusomesa abaana abakuguka nti nabo bakyabulamu nnyo. We are embarking on curriculum. Now, according to the policy of education, we should review our curriculum every after 5 years so that we have strategies to overcome some of the challenges. We have challenges of conflicts everywhere. How are you preparing our sheikhs to manage that kind of challenge? That is conflict resolution. We have the challenge of competence. We need our curriculum to address issues of competence. We need our curriculum to address issues of critical thinking. We need our curriculum to address the issues of situation endurance.
weewaawo ye bwana Dungu Davis Yoweri ate n'amawulire ago agavudde mu byenjigiriza ebya bannaffe abayisiraamu. Kyabbasa kwe tuli. Tukimanyi nti amawulire ogafuna okuva mu nsonda ez'enjawulo naye ku CBS 88.8 rediyo y'obujjajja olina okusooka okugafunira nga gasunsuddwa abasunsuzi abatendeke. Weewaawo tukyali ku mujugumeza gwanga wano kaakati kaweefuba wa bannayuganda ababeera mu bifo ebisanyukirwamu ebikozesebwa oba ebikozesa music wa bannayuganda oba ennyimba z'abannayuganda atongozeddwa okutandika ate okusolooza abantu abayimbisa music eyo. Kati kankuwa ekyokulabirako oli mu baasi essaawa zino ovuga bantu bagenda bawuliriza obuyimba obuseeneekerevu ennyimba ezo ogenda kutandika okuzisasulira abali mu ziwooteeri ezitali zimu, library ezisala ennyimba, hotel, disco oba abali mu zikirabu. Music oyo olwalero mugenda kutandika okumusasulira. Enteekateeka eyo etongozeddwa olunaku olwalero oluvannyuma lw'abayimbi abo mu ggwanga Uganda okutandika okugerekerwa emisolo. Nabo bagamba ekiseera kituuse bannayuganda abakozesa ennyimba zaabwe nabo batandike okuzisasulira, buli omu aganyulwe mu ntuuyo ze. Olunaku olwalero babadde wano mu bitundu ebyerubaga wano enteekateeka eyo we bagitongolezza era etandikiddewo okukola okuva n'olunaku luno olwalero. Bannaffe abeegattira mu kibiina ekya Standby Promoters be bali emabega w'enteekateeka eyo era omukwanaganya w'ebivulu n'abayimbi ku ebifo ebitegekebwamu ebivulu Tone Sempija agambye nti bannayuganda ekiseera kituuse mukwasizeeko abayimbi. Mu byonna kye tutayagala nti ebyuma byo bajje babisitule babitwale kubanga mandate etulagira kukwata byuma gwatasasulira copyright watasasulira music guweyambisa naye nga tetunaba kutwala byuma by'abantu. Olwaliro tuli ku Tavani Woods nga buli eyambisa music tumubuulire awawo wenkana ky'obunene ogenda kusasula otya, abantu bagenda kutuukako batya. Tetwagala kubeere kusika muguwa kubanga mukimanyi nti abayimbi babataddeko omusolo, nammwe mulina okubaako kye mutoola muteeke ku nsawo y'abayimbi. So bw'oba omanyi nti wayambisa music mu ggwanga naddala mu bizinesi y'okufunamu, bw'oba tofunamu tetulina buzibu naawe, naye nga bizinesi yo giteekamu music gw'osobole okufuna ab'amabbaala, restaurants, hotels, ababbaasi, public transport, mwenna muba mulina okusasula. Enteekateeka eyo bagitongoleza wano ku Tavani Woods Kabuusu era amawanga mangi naddala abantu abo abayiiya n'obubeera mu nkomyo nga bakusiba kankuwa ekyokulabirako abayimbi mu ggwanga erya America bafuna ensimbi mu music waabwe. Ne bw'oba oli mu nkomyo ne bw'oba wawummula okuyimba osigala ofuna ensimbi mu nnyimba zo. Naye wano mu Uganda omuntu akuba ennyimba ne ziwaguza amawanga n'amawanga naye n'asigala nga bw'ali nga taganyoddwamu. Yenteekateeka eyo ereeteddwa bannabitone batandika okufuna mu bintu byabwe bye bayiiya. Ku mujugumeza ggwanga kooli tukimanyi nti amawulire ogafuna okuva mu nsonda ez'enjawulo naye ku CBS 88.8 rediyo y'obujjajja olina okusooka okugafunira nga gasunsuddwa abasunsuzi abatendeke. Weewaawo ngenzeeko mu mawulire amalala ab'ekalungu beemulugunya olw'enguudo eziwomogose ebinnya ezisusse sayidi eyo ziboonoonera ebidduka zifuuse empompogoma zennyini. Kankuwe muganda wange Nsubuga Muzaffaalu yatusakira amawulire mu kalungu eyo mu Buddu ensonga z'amakubo amabi sayidi eyo ankira okuzimanya obulungi era n'amakubo ago omukulu agatambuliramu n'alaba embeera mwegali. Katuwe ebisingawo kuggulire lino. Oluguudo luno oluva evvira Mali okudda eggomba luludde ng'abatuuze mu kitundu kino balwemulugunyako olw'embeera embi gye lulimu ng'empompogoma zifuuse empompogoma mu kitundu kino nga n'emabegako amazzi we gabeeredde amangi olutindo mu Katonga lwabomoka era waliwo omutuuze yafiira mu kitundu kino ekya Katonga. Wabula w'owulirira bino ng'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'enguudo mu ggwanga ekyayunula kitandise okuluddaabiriza. Kino kitandikidde evvira Malia ekisa
tekisanyusizza abatuuze, kyokka abatuuze abamu bakalambidde bagamba nti kolansi yeyeetaaga okuyibwa ku luguudo luno oluva e Viramaliya okudda e Gomba. Bano ne bajjukiza Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa nti yasuubiza okuyiwa oluguudo luno kolansi mu mwaka gwa 1996 bwe yali e Kalungu ng'anoonya akalulu ak'ebiseera ebyo. Era bano bagamba nti enfuufu esusse ku luguudo luno eviiriddeko bangi naddala ab'amaduuka okufiirwa ebintu byabwe. Talongo Mike nga ndi ntale wano, oluguudo lwaffe luno lususse nnyo enfuufu, emmotoka ekuyitako omala na kuyimirira enfuufu egenda kutta. Kati tubadde tusaba batulimire ku kkubo lyaffe batuteereko ne kolansi tubeere bulungi naffe tweyagale. Gwensi twagikola ki? Kasita Joseph wane kabisa enfuufu etuli bubi nnyo okumanga tuli bubi nnyo tusula bubi. Enfuufu eyita mu nju n'egenda emmanju byonna byonna ebintu awaka byonna bikutte enfuufu. Abaana bagenda okuva ku ssomero babeeranga nga abava mu nnimiro. St. Just Stephen Entale Kalungu. Twagala omukulembeze w'eggwanga atuyambe atulimire oluguudo luno lugendeko ku kakolansi. Tulina amaduuka agaffe wano naye ogenda okujjayo ebintu kiwa kasitoma nga enfuufu ebijjudde kiyita na kikadde so nga ate ekintu ky'omuwadde kipya. Ku lwa CBS rediyo y'obujjajja Nsubuga Muzaffaru e Kalungu mu Buddu. Ye bwana Nsubuga Muzaffaru wali e Kalungu mu Buddu. Munzikirize nange agaleero nga fundiikirire wanakume. Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katunyumira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FMUG. Ring the bell and never miss another video. Twagatteko ku channel yaffe eya CBS FMUG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FMUG. Subscribe and leave a like.